yakola atya ye yangu nali ngenda nga first 11 yeganye first 11 yeriwa twasa anti mu kuzanya bibina bwe tusanga mu first 11 mpira ogusooka baba basooka ntala ni musanvu mu bbiri okay obasangawo kati ono yali head prefect yabagabiranga yali head prefect owa head prefect kitalo nyesero banno bagamba akasente wabawanga 5 tetwalina ezazi zalingawo naligabye mmeka anti Aliya kicho jukira ku mugenzi Anko Kato Anko Kato bingi bye mujjukirako ebifane n'ebitali nga bwoba toliiwo ng'anyumiza banaga wano we yantuuka wano we yantuuka era kennamulaba ngenda okumuvuma nga bw'ojjagira era nga tomwesigulirako nnyo nti yagambye ovuma nasi nkyajja kumuvuma embesigako nnyo ng'oli wajja yambi tamuvuma byogamba nti mu bulamu yanjigiriza kino Anko Kato ya mujjukira nti omuntu okwesiga aba akulabyemu by the way kankujjukize Anko Kato yandabamu ekintu ng'agamba oyo yagenda okuddira Mariam Ndagire Mbige yanze Mariam Ndagire wa generation eno utlaba tuloterere Vivian gye omugambo ono yakibagamba ngaabo era yennugu gyaninako yo Vivian bwechi Mariam Ndagire wa generation eno like serious ngagana naye kimulemesezza lugezigeza ina lugezigeza nekiriwo twala ekiddugavu ekyo singa si lugezigezi kyekidda Mariam Ndagire Mbigere gwe ng'okiraba otya ekyolugezigezi nalulina ne kati era ntambula kintu kyange ntambula nakyo oyina lugezigezi oba mwana wazaala muzaale oba mwana wazaala muzaale kale kiringa kye nasikira kuba ne bemba nkiganye kinnondoola tosobola kisuula omwegatako mwaka ki 14 bano nga bakamalamu emyaka 2 mama atandika ekibiina mu mukikomekereza era ndowooza kuba munaye bw'aba agambye nga ffe twakamalamu emyaka 2 kirabikira ffe abakitandikira ate sife omugenzi ffe omugenzi omugenzi kuba yakitandika tukubiremu ku ttooki ekibiina saawa zino kikomye anikiwe mukyaddamu zanya anikiwe ate kikomye naffe tufudde n'ekyo ekibuuzo naawe nkikubuuza golowooza otya kuba naawe era okizannyiramu kikomye oba golowooza otya wamma alani abadde yayingira mu kubanga wakayingira gwe kikyolaba bw'olaba weekiri oba neera bannasaba neera babunange fast 11 naye kati ekyaliyo manyinze navaayo tujja kumala kufa kiryoke kiveewo amagezi temugayina seeka Anko Kato yandifa nakyo obanga agamba nti abadde tatuteekawo zibadde ne mulabe nga agenda okuva mu bulamu bw'ensi namulengedde ng'amaanyi ng'ali distance yadde emmotoka eva mu parking we yavadde mu sawuna ne mulengera ng'ayingira mu koowaati kati nze bwe yakutamibwa ne mulabye ng'akutama ne ndowooza nti oba siba bubuzi kumbe olwo amaanyi gamugwamu Julius amuvuga amudusa amutwala mu ddwaliro kwe gwasembyeyo naye nga madde maze wiiki nga 2 nga soogera naye naye nga nassa okuumya esembo asayogedde naye saafunye chance eyo yaŋŋamba nti nzije tuwandiike ebintu bya Kanyola bica ne elders class nga mukama wange ngenda kujja naye kyamukisa mubi afudde tetubikoze ate ng'omanyi nti mubadde ne firimu zammwe nga 500 ezibadde nnyingi era ngabeeraga tulina firimu zaffe 10 n'okusingawo tugenda kuzikola kuba abadde awandiika tugenda kuzikola njagala nfune warehouse nkikolenga bolaba Bollywood abayindi dagamba Anko Kato abadde n'ebirowoozo bya industry eno nga bigazi ffe singa si Royal Theatre mwe mwanditugyewo tulaba mazima kati mutwenyumiriza mu kuba Royal Theatre era wagenda okuddukayo nakyo kyogadde tandika ekikyo kyokudduka ate wadde otuleeta kyaki Anko Nasa biki by'olifa gwe nasanga owanvu
Nifa simwerabidde kadde musajja wa kabi. Ate nga musomesa. Abadde musomesa. Ebisola bimwerabira ku bbanga lyonna. Ate nga waba asazeewo okukola ekintu nga tadda mabega. Ebintu byesobola kumwerabirako. Wangi taata. Anko Kato olunaku lwe nasooka okukola ku Kalango advert yantwala mu studio wa Dr. T. Nga sikakolangako simanyi na kye ngenda kukola. Naye alabika ye alaba munda munzi omuntu asobola okukola. Ne nyimira mu studio ya Dr. T nenkola obulango bwali bubiri bwalina bwa Millennium Estate. Eyava ku Sema Properties. Nenkola obulango obwo. Kati abantu balinga mu kyalo nga bampita sita naye nga sinnafuuka kozi bampuliranga ku CBS. Omukalango ayogera erinnya lyo. Eddoboozi abamanyi bawulira nti oyo Allan. Mama wange abamanyi eddoboozi bw'oyogera amanya nti oyo Allan. Mbadde manyi nti abaakuwulira. Kati maama yampuliranga ku CBS. N'agamba nti oyo Allan. Oyo Aliya yayogera ne Kato. Okuva olwo yanteekamu trust from there. Mpaka. Wadde olina okozesa oluzungu. Munange nkiwulira munda munza ddambi biseera nga bya nnaku oluzungu lujja. Tokitwala bubi.